abantu abakyasinze okwagala bw'ogamba nti abasawo bakugamba toliddamu kulwala abasinga beeralikirivu nti oyinza n'okuba waweebwa n'obutwa ekisa kivaawa ekyokusonyiwa mu fumbiro Waiswa to the extent nti yakusabira essaala ng'oli ku ndiri Waiswa tuli basajja ba Luganda ate Waiswa tuli basajja ba mukwano kyannewuunyisa statement gye yakola bakiyita batya Big Eye si mbega wabula ate Big Eye ate kati musajja munywevu nnyo omanyi kasita ogendako mu mbuga za sitaani n'olaba ebikolebwayo nga si birungi ogenda okudda eno ewa Katonda ng'oli muwulize nnyo akavidiyo akatrendinze ak'omukulu omu amanyikiddwa nga Shikumalunga akaaba ng'alowooza mbu bye wamuyisa bubi wamubonyaabonya era mu bufunze n'agamba singa oddayo ne weetonda obulamu bwe bujja kuba bulungi. Sekawuma Luyani ssanyu lyange lye nnina eri Ssegirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo abasajja ab'amaanyi mu nsi yonna kakati oli mukuŋŋa Sekawuma yaani oyo Sekawuma alya ni sikini mumanyi era y'omu ku bavubuka ababadde bakutte abalina vibe nga intaneti aginywezezza ng'ensi emwagala n'ekyo ekiri kyombuuziza mu kusooka nti omuntu wabanga ayingidde ayagala okukomentinga ku by'obufuzi ng'ate alina bikomentingako atya amannya nze Ssegirinya Muhammad mubaka wa Parliament wa Kawempe North ate ku social media manyikiddwa nga Mr. Update. Tukwaniriza update obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo nalwalamu era sinaterera bulungi naye nga budde bwonna ate nja kudda mu nterere bulungi tuddemu tutambuze nga bwe twatambuzanga edda. Obukosefu bungi n'akasirikiriro kangi ku social media okuva wabweru enjawulo eriwa social media vibe ya era nze kati ngenda lusi nengenda ku social media ningane abantu kintu kyendatabulanga nga si kyebatabula ekirungo kibulamu kibuliramu ddala kintu kino kibulamu namba mwenda Ssegirinya kuba natabulanga ekirungo kya social media nekati abaana mbalengera content bayiya muyiye abaana mbalengera ayina kuyomba na muntu waye tweyombyemu awo tufune content waye twekuwe mu ngumi waye ntwala ku polisi kaate nze Ssegirinya sibwe nakolanga ekintu nakitambuzanga ndeeta latest news nga zaddala agakagwawe era banga nti ono Mr. Update kati yasaanidde n'olwekyo social media njagala kuddamu nsule omutindo gwayo eddemu etuuke ku level kwe yali naye kati yakkamu olw'ensonga nti nannyini internet Ssegirinya Muhammad abadde yalwalamu naye kati kengenda okukomawo vibe egenda kuddamu ekomewo ku internet abantu baddemu ofuna ebintu ddala nga bituufu nga sigamba nti tuyiyeeyo content tukole bwe tuti njagala social media eddemu ku level kwe yali okuva wabweru kubikwataganye n'obulamu bwo embeera eri etya tuyina essuubi ly'okuwona obulamu okuddawo okutereera nja kutereera kubanga we naddira nga ninga omusokolemu ebyenda n'endowooza olengera ngenda nkomawo kubanga ngezaako okweriisa eddagala abasawo libampandimira ngoberera amateeka g'abasawo nja okutereera ekyo layisi nnyo ate abasajja bankakasa eri abazungu togenda kuddamu kulwala banga Ssegirinya togenda kuddamu kulwala era togenda kuddamu kulya Ssegirinya lwadde nakoze eki banzizeemu ne banzingulula ne baddamu ne banzinga buto abantu abakyasinze okwagala bw'ogamba nti abasawo bakugamba toliddamu kulwala abasinga beeralikirivu nti oyinza n'okuba waweebwa n'obutwa ekyobutwa ekyo kyonsi kyesigaliza olw'ensonga zange nkyesigaliza olw'ensonga zange naye nga bw'omanyi era tebibulamu naye nkyesigaliza olw'ensonga zange nga Ssegirinya ebyo ebimu nja byogera nga akaseera katuufu katuuse ng'ate emponye enteredde bulungi then mbeeko nange era ensonga gyenkola ki gyempetematema nti bannaye ebimu byali bwe biti ebirala byali bwe biti naye kansooke empone kubanga nyinza obyongera kati sajja ne banfundiriza ate ne bongeramu kakati awo kansooke nzijjanjabe bino ebikadde then ebipya nja kuba mbitegeeza abantu we tutaali kiki ekyali ekisinga okukubonyaabonya ekisookera ddala nyina skin cancer
ate bw'ojja n'ogattako spinal cord virus nafuna gundi virus ku mutwe nenzijja nfuna lung diseases ate nenzijja nfunamu separation era ya lungs bwe twali mu kkomera ekyo kyava mu kkomera ti amawugwe geeyawula bwe gati olw'obunnyogovu kati empewo empita mu buyisi kyova olaba bwe nkolola nnyo oluusi bwe mbeera ewaka amawugwe gano engeri gye gayitamu empewo nago gankosa kwegamba bingi nnyo ebizibu bino byonna byatandikira mu kkomera kumaze bagenda okuntwala mu kkomera nga Ssegirinya sinadde wansiiwa nga sinadde wansiiwa era nga oba osindisa abasirikale waka okunkwata bw'otaweereza bana n'oweereza babiri tebansobola bana ababiri baddira mu kakutiya naye kati ne bw'oweereza omu ayinza okuntwala naye kati bwe tutuukira 224 ng'olina kuweereza loole nti Ssegirinya mugere mu mukime nga bwetaba loole nga tolina gyonziza ssebo subiri amaanyi. Okay, abatwala ku terefayina twandisanye otutangazeemu ekisa kivaawa ekyokusonyiwa mu Fumbiro Waiswa to the extent nti yakusabira essaala ng'oli kundiri. Waiswa tuli basajja ba Luganda ate Waiswa tuli basajja ba mukwano. Kyanneewuunyisa statement gye yakola ate naye ne yeewuunya statement gye nakola gye nakola kitegeeza ffenna twakola ensobi kati ffenna tuba nga twakola ensobi ate nga tuli ba Luganda ate nga abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika tulina kusigala bumu because pate yaffe ekkiririza mu kye bayita unity kwe kubeera obumu era kyobula bagiyita National Unity Platform. Kati bwe tubeera awo nga ffe abakulembeze Waiswa mukulembeze Ssegirinya mukulembeze nga tulina obutakkaanya si kirungi ate nga tuli mu kupromotinga unity ate nga tujja mbukulembeze budde bwonna okulaba nga entebe y'eggwanga tukola ki tugikwata kakati ate nga tulina okubeera ekizempolale eri abalala kati mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kansole wisi Secretary General waffe ne bagamba nti tetusobola kuleka nsonga eno ng'eri bweti ate nga twagala bukulembeze abantu bano bakulu ono mukulembeze Waiswa Ssegirinya mukulembeze bamulina okukwatagana ate nga nange nakyagala nga ne Waiswa lyakola ki yali akyagala era ekyagwawo ne tutuula nga we mwalabye ne tusonyiwagana era tuli bumu era Waiswa kati ate enteekateeka zonna zisinga mu nsooka okufa ez'okuzika ate kati yayina ozibaamu yayina okubeera nga amanya bannamwandu bali bameka n'abawandiika ayina okumanya abaana bali bameka nabo n'abawandiika ayina okumanya Ssegirinya alese bimeka nabo n'abiwandiika ne mu mbeera ey'okutemaatema era yayina okukola ki yayina okubaawo so tuli bumu era tetulina tabbu yonna era tutambula era kyenyinza okwebaza ye mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira mu nsonga eno n'agamba nti ensonga eve mu ddiiro ne kansole wisi n'abalala bonna babadde bakyagala lwakuba batiimu ntalo abataagala birungi abaagala wabeerewo olutalo manye abantu badda mu mbeera nga bwe nageeya content nti olwaleero wabaawo Ssegirinya nga alwanagana ne Waiswa ng'ate bo bakyagala nnyo kakati ate bawulira ti Ssegirinya akwataganye ne Waiswa ate kibayisa bubi kubanga tunudde ku social media neŋŋamba nenzirayo mu baawandiika nga tufunyemu okusoowagana ndaba ate kati baataddeyo ti abasajja bakwataganye nga tataddeeyo neŋŋamba nti kati yali anoonya ki yali anoonya lutalo naye oyo omulungi yali agamba nti abasajja bano bandikwataganye nga yateekayo kiri ekyasooka nga tusoowaganye ng'ate yamaze era n'ateekayo nti abasajja bakwataganye oyo omanya nti y'omu kubakkiririza mu unity n'olwekyo abantu baagala nnyo ebyonoonese ate okusinga ebirungi n'olwekyo muganda wange Waiswa simuyinaako tabbu ate era ebbanga ddene nnyo nga tuli ba mukwano so buno bwali bututabudde bwali busonga butini nnyo butalina na makulu kyova olaba nze okukwatagana naye naye okukwatagana nange kyabadde kyangu kubanga ensonga tewali. Njagala twogere ku kisanja kyo nti gwe gusoose ekisanja kyo kineeno bwe kukubamu ttooki abantu bagamba tonyumiddwa kisanja kyo wejjusa okujoininga ebyobufuzi. Sejjusa kujoininga byabufuzi kubanga Katonda kyeyanteekerateekera naye ekisanja kyo si kyeyagaliddeemu nga bwe nali nsuubira kuba bwe namala okulayira
Ssegirinya nali njagala njenjogemu ku basirikale aba babeerawo ku kota gadi buli najjanga nga nzize okwekalakaasa nga bankwata jjeeke bokisa zange ezayulikirawo ku parliament empitirivu empale zange zebayulizaawo ekooti zebayulizaawo kati nga njagala nzijaawo n'akagatto kange kamusonso Ssegirinya njire mu suuti ng'abasajja mbagamba nti munnengera naye musonso zange sizeeyagaliddeemu nagenda okuva mu kkomera zino zonna zigoomye ebiyenje biziridde oba okitegeera ng'ebiyenje musonso biziridde kakati nemba nga parliament sigyeyagaliddemu bulungi naye era ekyo Katonda osanga era kikola ki yakitegeka kakati sijja kwejjusa nnyo kino ekisanja kyo kigenda kuggwako manye ekisanja ekiddako nja kyeyagaliramu naye bagenda okunkwata okunsiba n'okulwala bino byonna bye ŋŋenzeemu nga Ssegirinya abalonzi bange mbakoledde nakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 nze manifesto yange nali ngimaze kuba ssente ze batuweeza emmotoka nze nazidaivaati nga saagula mmotoka nagamba nze kanzijje mu bantu kumbe mwoyo wange aleka yali antambulirako ssente zo bw'ozizza mu bantu onoogenda ofuna ebizibu nga abantu balina kye bakubalako kuba kati bantu singa tebalina kye bambalako yadde naye abantu bambalako segibokisi gye nakola abantu bambalako eddwaliro lye nabateerawo abantu bambalako ambulensi bambalako bodaboda initiative eyo gye nateekawo abakyala bambalako women empowerment abavubuka bambalako youth empowerment kugamba bagenda okunkwatanga ebintu ebyo mbikoze lwakuba nnyina obusungu ate era tebujja kukoma nti abasajja aba Guinness Book of Records abawandiika abasajja mu byafaayo abakoledde abantu ebintu ebyenjawulo tebannanteeka mu kitabo ekyo eky'ebyafaayo ekigamba nti mu Uganda wali MP eyakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza myezi 2 sajja oba bampala na buwalanyi sajja oba balinako oba banfunako obuzibu oba banfunako mutima mubi kuba ndaba nga bataddemu nti ono yasinza okulya emmere nnyingi mu nsi yonna ono yasinza okulya enswa nnyingi mu nsi yonna ono yasinze okubeera nga akuba eŋŋuumi mu nsi yonna naye Ssegirinya mbikkula nti nemmalako nenziramu nembikula nemmalako seerabamu obusungu mbubayinako era abasajja abo obanga muganda wange gwosobola obbatuukirira oba osobola obbayimeiringira bagambe no waliyo omunyiivu Ssegirinya munyiivu wasinza kubanga nakola ebintu ebyo alajjanga bantunuulira kyamulinga emyaka 2 nze nali maze okubeera nga manifesto ngifiiringa naye abasajja niŋŋa nti obutanfaako lwaki tebanteeka mu likodizi era nteekateeka okugenda mu kkooti mbaloope mbagende bane basajja mmwe oba munyinako obuzibu buŋŋambi oba mulimu owammwe gwe navuganya naye mu Uganda okunzigulako olutalo bwe rutyo mumuŋŋambe kubanga ekintu kye nakola mu myezi 2 tekibanga nawo ne bwogenda e UK ne bwogenda mu America wano mu Uganda ate wo buli omu yeewuunya bwewuunya ne bakaba nange bange nti wife watukola ki kintu kye wakola watuwangula twakkiriza naffe kakati wano bakkiriza UK nekkiriza America nekkiriza mu Europe ne bakkiriza naye aba Guinness Book of Records bampala nanna bakola ki sibasiba nyino teekayo okwemulugunya kwange mu kooti kati kooti eba forcing okunteeka mu kitabo ekyo eky'ebyafaayo. Okay, kati tugusale ku nsalo tuve wali ku side ya honorable tugende ku Mr Update. Big Eye joininga nopo wabiwuliddeko byakutuuseeko ono simbega bakiyita batya Big Eye simbega wabula ate Big Eye ate kati musajja munywevu nnyo omanyi kasita ogendako mu mbuga za sitaani n'olaba ebikolebwayo nga si birungi ogenda okudda eno ewa Katonda ng'oli muwulize nnyo kati Big Eye ate kati ye musajja wabula era bwe yalabye musajja affe lutalo nga ayinamu ka statement awo kakoze n'agamba nti lutalo yandibadde neebuuzaako kuba nze nategekako ekivvulu ne bankuba obutebe obucupa ne njagala ŋŋendeko okukyala ewa mukyala wange ne bantwala emisinde Big Eye musajja wange weekawempe ewaabwe baali bamugobayo nga bamugamba muganda affe wano tojja kati nga Big Eye atambula misana na bwankuba kati musajja gwolengera ng'ekire ky'enkuba kitiiriika noga nti omusajja atambula ku nkuba kiki ebyo na Big Eye n'abiyitamu lwero Big Eye musajja ali ku musituni n'olwekyo tazze ng'ambega wabula Big Eye ali ku mulamwa era nze nga Ssegirinya mwaniriza era ne bakulembeze bannange nabo bamwaniriza kubanga omuntu bwakkiriza naga nti nakola ensobi naye munsonyiwe aba ino sonyiwa nze njagane mayinja bamusonyiwe
kuba amayinja oyo y'omu ku basajja bayimba ennyimba za revolution naye ne wabaawo abamuwabya babbalamu bamugamba kakati jangu eno gy'ogenda ofuna ettooke musajja ate ettooke n'atalifuna erinnya nga ligenze ayimbye muzeeyi osobola ate kakati n'atuuka ekiseera nga labi yayimba yeekuba yekka kakati naye n'ayagala adde era naye njagala bamuleka akole ki adde kubanga ensobi zikolwa bantu olwekyo big eye simulinaako mutawaana era nze omu kubagamba ajje tutambuze swago kubanga alina following ate alina abamukkiririzaamu ate musajja muvubuka future y'okufiira mu maanyi bwetyo tekiba kirungi kuba kati omwana nga big eye ali myaka nga 35 36 okubeera nga future ye efudde olw'ebyobufuzi ate nga bw'aba akomyewo future ye ebeera ntangaavu bamuleka akomewo era tumwanirize. David Lutalo mubonyaabonya waaki? David Lutalo saagala kumwogerako nnyo kubanga y'omu ku bayimbi ate nze mbadde ngenda n'embivulu bye ennyo kakati saagala kumwogerako nnyo naye njagala ndabe statement zajjuza okuzzaako endala awo enja okwogera naye kati azipa nawo sijja kumwogerako. Awo nindaba akavidiyo akatrendinze ak'omukulu omu amanyikiddwa nga Shikumalu ng'akaaba ng'alowooza mbu bye wamuyisa bubi wamubonyaabonya era mu bufunze n'agamba singa oddayo ne weetonda obulamu bwe bujja kuba bulungi. Sekawumalu yani? Tomanyi Sekawumalu? Leka ate kunnyononera lunaku. Tuli wano twogera ku nsonga nnene, twogera ku ba President Kyagulanyi, twogera ku ba Kansole Lewis Lubongoya. Kati njagala ombuuze ku basajja ba Barack Obama, ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, mbuuza ku basajja ba Donald Trump, mbuuza ku basajja ab'amaanyi. Abasajja ab'amaanyi mu nsi yonna. Kakati oli mukuŋŋaasa Sekawumalu. Yaani oyo Sekawumalu? Kuba kati olina munnyinnyonnyola atunda kyatunda nswa. Musomi wedduwa nasana maso. Kakati oyo simumanyi sijja mwandu. Ate leka naye kunnyonnolera ate lunaku. Omusajja mbaka parliament. Kati otandise omusajja odidde owanise vibe. Kati odidde ekintu ate okitutte ku level eya wansi. N'olwekyo oyo simumanyi ate sijja kwogera ku gwe simanyi. Kugira ngo ndeetera ekifaananyi n'okindaga n'oŋŋaayo ono. Era akola bino era atunda kino. Simumanyi muganda wange. Simumanyi bwabanga ayinawo kakati bwabanga ayinawo ensonga ze nga bw'omuŋe nti gyali kati kyengenda okukola simumanyi naye mbadde nsaba ensonga ezo tulina omuvubuka abamuyita ghetto speaker mu NUP munnoonyeza nnyanukulira abo tulinamu Bobi Yanga munnoonyeza nnyanukulira abo Ssegirinya ate kati njogera ku nsonga nnene njogera ku matters of national importance kati okutandika okunteeka ate mu mbeera ey'okuŋŋamba nti waliwo omusajja alunda enjuki Ssegirinya katudisikasinge ku njuki omusajja oli alunda enjuki omwogerako ki tulanga ekintu obunzi kakanyiza nnyo muganda wange leka naye kunsuula muganda wange twasemba ng'otandise obwa video vixen era wabeera mu vidiyo ya mukulu Adamu Mulwana omuwuliza kuba naye munayo obulwadde bwali mufukidde ekizibu. Adamu Mulwana oyo omusajja mukwano gwange nnyo era Adamu Mulwana y'omu ku basajja benjagaliza bambi okubeera nga bakola ki basuuka kubanga yali afunye obuzibu era Adamu Mulwana oyo nkyalwana nnyo okulaba nga bambi embeera yeekola ki ekyuka kubanga Adamu Mulwana yeerabiddwa nnyo naye Adamu Mulwana ayina ettaffaali ku swago yayimba oluyimba lwatooka kwa balabala oluyimba olwo lwatambula nnyo lwakola nnyo vayibu ey'amaanyi n'olwekyo Adamu Mulwana musajja wange era wanaabaawo n'enteekateeka endala twagala mukolera kawooshi mu kawempe tulabe ng'ayambibwa bambi kubanga tali bulungi abantu bangi bavudde bamuyambye naye akyetaaga obuyambi Adamu Mulwana ate nga musajja waffe wa struggle era omuntu amwerabira aba alimba kubanga omu ku basajja abatandika revolutionary songs ezaggula abantu amaaso. Omuyimba akola atya okukola statement n'ebeera genuine n'etambula mu bantu nga tetabuddwamu byabufuzi? Bw'obanga togenda kwogera ku sayidi ng'oyogerera ku y'abantu sirika ne bw'oba ogenda kujja oyogere statement nga zimalamu abantu amaanyi ate gwe naawe oba otumalamu amaanyi kubanga kankuwa ekyokulabirako olwaba abayimbi bategeka ebivulu n'ategeka ekivulu nga kya mutwalo naye nga ndibadde akiteeka ku 5 naye kimuteesa ku mutwalo
olwokuba nti abantu bayogereramu embeera sennungi. Kakati ate bw'amala n'agamba ti ate ebyobufuzi sina bye tosobola kwewala byabufuzi buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. Kuba kati nze bwe ngenda mu woteeri ne ndaba ettooke nga lya yero nze sirya. Buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. Okola ki? Bwe ngenda mu woteeri ne ndaba ettooke nga lya yero sirya nze era oba naalya ettooke ndya tto. Mutabani ono omusanga Ssegirinya sinywa butunda. Kuba bwa yero. Bwa yero. Ssegirinya amenvu nagavaako. Oba okitegeera. Kati buli kintu kyayingiramu ki ebyobufuzi. Bw'ompeera mu kikopo nga kya yero nga nti munnange kakyayiko katwale naye kankasasule. Kati gw'osigala okwesuuti mu musajja kyayi amulabyemu ki. Kati gw'ogende ne weekuba musajja alabe ekikopo. Buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. N'olwekyo ebyobufuzi kati tolina bw'obyewala kubanga bye bisse eggwanga laffe Uganda bye biryonoonye olw'ensonga si bitereevu. Politics singa atereera buli kintu kyonna wano mu Uganda kigenda kutambula bulungi. Naye political atmosphere kasiteeba nfu tewali kisobola kutambula. N'olwekyo omuyimbi ebyobufuzi obanga toyagala kwogera ku sayidi y'abantu sirika naye abantu bw'ojja n'otandika obbaduulira baba bagenda kunyiiga. Omuntu bw'obeera mulwadde w'ozuulira bakyaliibo n'abantu babasobola okubeererawo abaddala. Bantu ki b'olowooza n'ogamba banno bo bakyali bange baddala ate ono nali musuubira kubaawo ne teyabaawo. Mu mbeera ey'obuzibu bwenfunyeemu waliwo abantu be nali nsuubira okumbeerawo ne batambeererawo. Ate ne wabaawo bwe nasuubira obutambeererawo ate ne bambeererawo. Naye ngenda kwogera ku bambeererawo abatambeererawo kambaleke. Kati mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yabeerawo nnyo. Kansole Wesiro Bongoya yabeerawo nnyo. Famire yange yabeerawo nnyo. Naye ate nnyina omuntu gwe nali nsuubira nti mutiitiizi n'ebyobufuzi abitya tajja kumbeereramu nnyo. Yajja sigalanga waka nga gyakaabira maama wange anzaala. Kuba nali simusuubira kuteekawo mbeera ku Parliament. N'alumba. Naga njagala mwana wange ateebwe. Najja ng'alumbye nalo ng'agamba ekijja kikole ki kijje. Olwekyo maama weebale nnyo weebale eddala ettaffaali gye wanteekako era Uganda bange bwe tuli myaka gino oba ne butali myaka gino naye ng'okyayina maamawo muwe ekitiibwa. Ti maama ekigambo kye kikulu nnyo ettaffaali lyakussaako kkulu bw'aba akwogerera bubi tosobola kubeera bulungi. Naye bw'aba akwogerera bulungi ate osobola okubeera obulungi. Naye bw'aba akwogerera bubi ate obeera bubi. Naye nze muzadde wange yanjogeranko birungi byereere. Ngaga omwana oyo omusibe ate yabadde anzijanjaba. Omwana oyo yadangulira eddagala. Kati bw'abeera mu kkomera ddagala sirifuna ate nnyinza okufa. Kakati ne kibanga bwe banta yafuna ku mirembe n'afuna ku ssanyu ate n'ambeererawo nnyo. Naye nali musuubira okutyanga ogenda ku Parliament awo. Kuba Parliament waliwo poliisi, waliwo biki, buli kitongole kya byakwerinda weekiri, bapiso, badaso, luso, guso. Omanyi mu Uganda buli kigambo kyogera kyafuka kitongole kya byakwerinda. Nga ndowooza nti ajja kukola ki? Ajja kutyawo naye teyatyawo. N'olwekyo abantu bambeereramu era mbeebaza. Ate bannamawulire kyasukka. Baba bannamawulire baagamba Mr. Update waffe. Mayinze nnyina enjawulo emu. Era abantu baagala nnyo kingo bamu nisobola kivaamu. Ssegirinya kakati engeri gye wafuuka omubaka wa Parliament pulogulamu zino eza entertainment singa tozigendamu. Kyanzimba tekyongobamu oyo mbanya tanjagala. Zino entertainment program zirina following togirabanga. Ate ozibeeramu nagwo mukisa. Kubanga tuli ababaka 529. Naye leero ogaye Ssegirinya gwe tuleeta golooza abalala bali tobalaba. Olw'ensonga Ssegirinya alina kavayibu kaagattamu. Kakati abantu kavayibu kano kubanze ndi musajja ali mu luddulama. Oba okitegeera ndi mubaka naye ndi mu luddulama. Nimu akantu ka ati nyina lwenva mbi n'ebyobufuzi byaffe simangu sima biki ne nga nti ate kati tuddeko eno mu mbeera yaffe eya politics ate owa music owa entertainment nga bw'olaba era omusajja oyo bambi Mukama Katonda amusaasira amuwummuze mirembe isima naye ekintu ekyo yali akiina. Isima was both a politician ate nga ali muno lwa entertainment. Abantu abo batono yalimu ebyobufuzi nga omuzze no mbyobufuzi mukambwe ate nga bwemuzze era mu entertainment ate nabyo nga abimanyi. Kakati ogwo omukisa gwenfuna gye muli sinza gusuula
lwekyo aba entertainment show mwankolera ate n'ab'ebyobufuzi oba political shows nabo ne bankolera n'olwekyo bwe mba neebaza ab'amawulire nga nabo sibasudde tisinza kubeerabira tawulo mwalwana kulanga nfulume komera. Twogere ku mbeera y'omuyimba eyakajja n'afuuka obuzibu mu ggwanga gwe bayita Alien Skin Kimenke. Omumanyi tomumanyi? Alien Skin mumanyi era y'omu ku bavubuka ababadde bakutte abalina vibe nga internet aginywezezza ng'ensi emwagala n'ekyo ekiri kyombuuziza mu kusooka nti omuntu wabanga ayingidde ayagala okukomentinga ku byobufuzi ng'ate ayina bikomentingako atya okusigala ng'ali relevant nenkuddamu nenkugamba nti olina kubanga oyogera ku sayidi y'abantu. Kati Alien Skin ayinamu akantu actually akantu ako akayina n'ebbajjo arrogance. Arrogance teri muntu ali arrogant awangaala mu industry. Kambe nze Ssegirinya ekimu ku kinfudde kyendi nasigala nga ndi Ssegirinya oli owedda Mr. Update nensigala nga ngenda myala nensigala nga abakyala bana abanaku bannange mbagendamu nensigala nga alina obuzibu ngenda ebyo kasitobita ne weeragamba kati nze nfuuse mubaka obubaka nga nenkyogenda vaako bakujjeko bwe weeyagaliramu bano abantu boyisaamu amaaso enkyabantu bogenda okusanga kakati Alien Skin abantu bamuwagira ne bamwagala kakati ate na ye n'akyamuka ate nga musajja mulungi musajja alina vibe musajja ayagalwa abantu ate true definition of ghetto man nga nange bw'olaba Ssegirinya kati nze kye nali musaba amaintaininge ki ekintu ekyo naye kati ye bw'akwata akazindaalo ng'agamba nti abajja okundaba gye baba bazze kundaba koki nga ndi bivulu byange ekirala abamawulire obbawo ekitiibwa wamwe abamawulire munnange musobola ositula omuntu ate ne mumusuula kati omugamba nti Ssegirinya leero tumusuule munkuba bisitole ntandika okugenda mu woteeri nga n'okutyayo nti abasajja tebantwala emisinde kakati n'okuwa abamawulire ekitiibwa ate nga tekinnabeera leeti kuba nalabyaga music agenda muvaamu nze sagala ave music njagala amusigalemu nalabyaga ayagala yingira politics era politics ayina muyingira nga jeno kumanyi g'abantu nga zeno kumanyi g'abantu nanti waliwo erode ekirimu existence ekya NUP oyagala toyagala kyolina okujoyininga era bw'ojja n'ekipya abantu balabanga aleetamu diversion. A principal yavayo n'agamba eggwanga bamuwe second chance ne ye Alien n'agamba second chance zammwe tazeetaaga anti yagee second chance tajeetaaga naye n'agamba jjambya bufuzi kati ebyobufuzi bw'abanga byajjamu ayina kujjira mu maanyi g'abantu aga NUP ajje wali ekamwokya ajja kunsangawo bulungi nnyo mukwase kadi tiketi zaffe za layisi za 10 twagamba nti ffenna twenkana kuba tukkiririza mu kwenkanankana tetwagamba nti tiketi kadi zaffe omuntu okubeera memba agigula miliyoni osobola oga nti kampeeyo miliyoni ku lw'ekibiina naye ya 10 ajje n'olwasa lwe asensebuke ajje tutambuze ekintu ayina kwegatta ku kiriwo nkiddamu ayina kwegatta ku kiriwo ekya NUP ne tusobola okubeera nga tutambuza ensonga era bw'ajja n'ekirala ate abantu bajja kubanga tebajja mutegeera ajja kubanga Ronald Mayinja bwe yagamba sima peace for all for peace era walaba tekya succeedinga peace for all sima all for peace ebyamayinja ate bya succeedinga all for peace for all Mayinja yawunzika agenze ne peace for all ye ne all sima for peace akati kyensaba mugana ngali yeni bw'abanga asaze okuyingira byabufuzi there is no problem kuba twagala kununula ggwanga ajje kamwokya lugirugule ajja kwanirizibwa tutambuze ebintu kuba ffe NUP tukkaanya n'okutambula n'abantu abaagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Akatalekeka omukulu Ssegirinya yakabizza Sheikh Umar amaziga g'omusajja gava nsaba Allah andage
ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya y'omu ku bantu abagamba nabba akalulu era ensi nekikkiriza naye nga Mukama Katonda ng'engeri gyambuzizza emirembe mu kisanja kyange nkusaba onnyambe Ssegirinya naye abuleko emirembe mu kisanja kye abe nga takyeyagaliramu. Naye omanyi njagala nnyo ebigambo nensaba Katonda n'abituukiriza ebimu ku byebyo bwe ndaba Ssegirinya ng'ali mu mbeera mbi naga Mukama bwe mba nga nze yavaako ekizibu ng'olulimi lwange lwatunda ekintu ekibi eri Ssegirinya nsaba kunsonyiwa. Ssegirinya musonyiwe kubanga saagaliza musajja munange yenna kuyita mu mbeera Ssegirinya gy'ayitamu. Nkusaba Mukama Katonda otikkule kyonna ekikolimo kyonna bw'oba nga nze yavaako ekizibu ekyo nkusaba Ssegirinya omusonyiwe. Pati kino ekyo kibe kyakuyiga eri abantu naddala abavuma abantu. Ovuma omuntu olwaleero luno n'obuukawo nakyo because oli eyo olina amaanyi, olina simu yo, oli ku wifi wa bwereere yonna gy'oli mu nsi. Naye Katonda teyeerabira, ate Katonda talyanguze, ate Katonda teyeebaka. Buli bulumi bw'oleeta mu mwoyo gw'omuntu one day one time ojja bufeesinga.